CBS FM kulamusiza kwenye munanga liku Chabasa yona gyesinzira okuwuliriza webali nnyo balire ddala tulimba kamanyi 224 Zero Months David njagala bakulisa ennyo mu weekend abasobodde okuzaayo abaana ku masomero mu yogeyoge awatannaba mulwane bannange kubanga ogwo gwe mulimu gw'omuzadde kyekirabo ye talanta gy'osobola okulekera omwana ng'eri mu bulamu bwe mu bwongo bwe okusinga ebintu ebyokusitula babitunda mangu naye ekyo omutwe gubeera very flexible gusobola okuyiiya ate ebyokusitula ebiwerako kale no mulwane abaana baddeyo basome. Manchester City akatuuyo kabaka omusango gwabwe gutandise kulirizibwa olwaleero. Omusango guno clubs eziwerako zigusanyukira kubanga clubs zigezezaako kuvuganya Manchester City neziremererwa. Kakati wakiri baagala kugiwona buwonyi kubanga amateeka singa gasalawo omusango neguka Manchester City mu V kitegeeza nti bayinza nogizayo ebibinja nga 3 wansi. Abasajja bagezezaako ku Man City nga biganyi. Kakati era wabadde n'amawulire agabadde gayitinga n'okusinziira ku bawagizi ab'enjawulo nga baagala wakiri Pep Guardiola aleme kuzza bujjandagaano ye kuba bakimanyi nti Manchester City bagisobola nga Pep Guardiola taliimu. Nolwekyo mpira gw'Obungereza gukusobera. Abasajja n'abakyala abaliyo kirabika bawuliddwa pulaani mwe bayinza okuyigukulula ejjoogo lya Manchester City. Mu kifo ky'okwesitula okugisiguukulula baagala waakiri yeeveewo kakati bo beekolemu omulimu nga bo bokka. Y'ensonga lwaki abawagizi olwaleero lwonna balumaze ku bunkenke. Abawagizi aba Man City n'abo abatagiwagira. Ekimu ku bintu ebivuddeko Manchester City okutuuka mu kattukano keerimu waliwo ze bayita financial fair play rules. Amateeka gano gagamba toyinza na kuyingira nnyo mu byamateeka nti oba olina kubeera looya wabula etteeka lino mu buvunzi ligamba ensimbi z'oyingizza kwolina okutoola z'osaasaanya. Ensimbi zino nga za mupiira kubajjukira club zezo ezimu zirina bannaggagga ayinza okubawa ensimbi buli omwagalira buli kiseera kyonna buli lunaku lwonna buli mwezi gwonna. Kati olwo kyandibadde kijja amakulu mu kuvuganya kwegamba balinga abagagga ekikopo balinga abagula ekigule. Y'ensonga lwaki baateekawo okulaba nga ensaasaanyaayo erina okubanga yenkananka eva mu ezo ensimbi z'oyingizza. Kati wano Manchester City omusango gweyina mu bino kyekyokuba nti nno kigambibwa baafuba okulaba nga olw'okuba nti n'ensimbi baali tebazirina ate nga bagezaako okulwanyisa ekimenke. Omanyi omuzannyo gw'omupiira mu buli ggwanga ebeerayo ekimenke kyayo. Ekimenke kino bwe kijja kwegamba nkozesa ekigambo kimenke okuggyayo amakulu ga ttiimu esajjalaata mu kuwangula ebikopo mu abalala nga temuyina we muyita kubiwangula. Bw'obeera PSG ojja kukwata omusimbi okusobola okukakkanyaza Olympic Marseille n'Olympic Lyonnais. Bw'obanga gwe Atletico Madrid oyina okubeera n'omusimbi oguwerako okulaba nga okufuna squad n'oginyweza n'ogiwa kwegamba obusiimo. Manyi obusiimo obwo buyina engeri gye buzzaamu amaanyi abakozi abapakasi obwo tubumanyi bulungi. Kujjako gwe ng'oli mukozesa oyinza obutakimanya naye fe abapakasi akasiima ako kaba kakulu nnyo nti gundi omwaka guno okoze bulungi n'olwekyo kwatira wano oba nti gundi omwezi guno engeri y'okozeemu nti sooka okwateyo 1.5 ife ako katumotivatinga nnyo ogenda okwesanga nga njiyiza n'ebitasoboka nyongera okulungiya omwezi oguddako era bampeeyo. Kakati obusiimo buno mu mawanga agagaakula babuteekamu nnyo ekitiibwa era kyova olabanga balina n'enkola. Omukozi yenna asalawo okukola overtime. Eno mu Africa ndowooza tetulina nnyo bya overtime okola bukozi kuba nti omulimu weeguli naye bo bali balina essaawa ez'essalira mw'olina okukolera. Kati buli lwe baba bakututte okukola mu ng'emirimu mitongole gya kampuni kuba kakati zo tezikyali clubs makampuni malamba
oyina ensimbi ez'akasiimo z'ofuna eza overtime. Ebiseera ebisinga weesanga nga ensimbi z'ofuna essaawa emu yokka gy'okoze ya overtime zigattagatta ezo z'ofuna mu mwezi omulamba. Kaakati mu kuteekawo obusiimo buno kirina engeri gye kisitulamu gye kimotivatingamu abapakasi n'abasambi b'omupiira. Kati Manchester City yagenda okukitunuulira nga erwanyisa bimenke, nga eyina okuvaayo mu ngeri y'enjawulo okulaba nga erwanyisa ebimenke bino. Ekimenke ekyaliwo Roman Abramovich ng'amaze okujja mu 2004 n'asitula ekimenke kya Chelsea, nga ssebo okugibuuka eyo Chelsea olina okuba nga naawe weetegese nnyo ogula abazannyi ab'omuzinzi. Of course abazannyi b'omuzinzi ojja kubafunira ku musimbi mungi. Kaakati oteekeko n'ekyokuba motivatinga nga bwe twawuliranga Abramovich bye yakolanga ba Mike Essien n'abawendagaano ebeekya yakagendako emyezi nga 6 n'agisazaamu n'agamba mulenzi eddiba ly'okubye mpozi mbadde nkuwa mmeka nti 2 nti kati oli kwesa 2 endagaano yennyini yagikuwa n'agisazaamu. Kale olaba obwenkanya obuli mu nsi ezo oba kale obuli mu bantu abamu. So embeera eyo bwetyo okugirwanyisa, kubanga ne Chelsea yennyini yamala kufuna nsimbi mpitirivu okulaba nga egezaako okwewaganya mu kusajjalata kwa Arsenal ne Man U, kubanga be bawangulanga ebikopo. Man U nga n'okulabika obubi ennyo mu sizoni ng'ennyukidde mu kifo kya 3. Olwo Man U ekoze bubi nnyo. Bino ebyogenda mu kyomunaana mu biseera bya Ferguson nga toyinza nabbirowooza nako. Ndowooza oba bagendako mu kifo ekyokusatu oba emirundi nga 3 oba 4 gyokka. Era ekyo ne kigenda nti mu byafaayo wano Man U yakolera ddala bubi. Baali tebamanyi kijja kujja eno mu maaso mu myaka gya 2020. Baali tebamanyi nako nti Man U yinza n'okuweza emyaka 10 nga tewangudde ku kikopo, ng'ani akiwangula. Ekikopo kyalinga ekya Ferguson ne Man U kumpi. Arsenal bwe yajjaawo negezaako okugolola ku mukono, era nayo baagiggalirayo kubanga era Arsenal yawangula ebikopo 3 ku ebyo ebyaliwo wakati w'abasajja abo bombi nga bavuganya nti newankubadde Ferguson yatuuka n'avaawo, Arsene Wenger ne yeeyongezayo emyaka 4 oba 5 era ekikopo kyamulema. So bw'obanga wabaddewo klabu esajjalaata oyina okuvaayo n'embeera ey'ekimenke naawe olage nti nno musajja gwe nga bwe twalabye Bayer Leverkusen wansi wa Xabi Alonso okusobola okwejjako ejjoogo lya Bayern Munich baakubye sizoni nnamba nga tebakubiddwamu. Ekyo kyekimenke kyeŋŋamba kyendowooza nti nno ne ttiimu z'Ebungereza bwe zirina okukola mu kifo kyoga nti Man City eveewo, kubanga ne Man City naye eno gye yali ekunuukiriza bukunuukiriza. Arsenal egenda okuwangula unbeaten run ya 2-3-2-4. Man City yali yakava mu kibinja kya wansi season before. Kaakati yo ng'ogiraba nto mu by'omupiira bw'ogigeraageranya ku Arsenal ne Man U. Kati ate ne Man U Ferguson agenda okugikwatamu. Yali talina nnyo Man U nga talina nnyo njawulo ku ttiimu nga Everton, Newcastle, Aston Villa, Blackburn Rovers nga bali awo webatyo ng'omunene akajjadde ye Liverpool. Era Ferguson agenda okuwangulira Man U ekikopo ekya Premier League mu 93. Man U yali emaze emyaka 26 nga tewangula ku kikopo. Eri yonna za Aston Villa, zi Nottingham Forest, zi Liverpool nga ze ziriyo ze zisajjalaata. Era Ferguson emu kugundize yakola kuba naye yali agezaako kumenyawo kimenke kya Liverpool. Liverpool yali omunene ebiseera ebyo. Era ogenda okulaba nga transfers ez'abazannyi ziyajjanga afuna kumpi buli season nga zonna za record okuva ku 3 mu 75 gye yagula Roy Keane. Ekyo nakyo yali tegigulwa muzannyi yenna mu ebyo ebiseera yali record ya British record okumujja mu Nottingham Forest. Kaakati yali wakugenda mu Blackburn Rovers, Ken Dalglish yali atendekayo. Naye jjukira Fagi yali takolagana ne Ken Dalglish kubanga Dalglish yali star nnyo ng'akyasamba mu ttiimu ya Liverpool. Manyi Ferguson musajja muwalanye nnyo, ye kasita akuzuula nti nno inako ky'omusingako ofuukira ddala mulabe. Kati yamuwalana okuva nga musambi n'amuwalana nga mutendesi. Dalglish n'agenda n'ayiikiriza baali balina embiranye ne Ferguson mu kufuna omuzannyi Alan Shearer.
era okukkakkana Dalglish nga yatute Alan Shearer mu tiimu ya Blackburn Rovers. Kati kyatuuka ku kufuna Roy Keane ne batuuka n'okumuseera okumuteeka ku bukadde obusatu mu emitwalo 75 oyo yali 93 biseera ebyensimbi ezo nga tezigula musambi wa bulijjo. Roy Keane yali wa myaka 21 naye bw'osomamuko ku story eyo okuzoganya okwali awo Ferguson akozesa obukodyo buno era ekyasinga okumuyamba Blackburn Rovers baali bakkiriziganyizza ne Nottingham Forest okutwala Roy Keane nga n'ensimbi bazikkiriza. Obuzibu bwajjira Blackburn Rovers kwe kuba nti nno diiru baagikutula bayingira weekend ate nga balinako documents zibalina okuwanyisiganya naye nga offices zaabwe tezikola weekend. Era kikujjukiza n'engeri Ferguson gye yatwala Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo yandibadde musambi wa Arsenal naye Arsene Wenger ke yagambamu awo nti linda mukko tulabe Ferguson kazi ali mutua ava USA ayitira Portugal agendako mu Asia mu pre-season agenda okuba mu match emu mu Portugal agenda okulaba ko Cristiano Ronaldo nga akana ne kamugamba twayogedde mu kona azo leka nawe nagambye bino inagenda era yamutikira okunyonyi najja naye. Bw'osoma abazanyi nga Badimita Baba 12 yandibadde agenda mu Man City. Ferguson yamwenonera ku airport tiyatuma na driver ye yamwevugira kati nga inemu ebintu byakola ebyali ebyenjawulo nga okusobola okubeatinga competition. So bwe kyatuuka ku Roy Keane ekyamulemesa okugenda mu Blackburn Rovers n'agenda mu Man U kuba Ferguson yamwekwatirako yavuga paka awaka ewaba Roy Keane n'amugamba nti nkutwala mu Man U ko nawe muzeeyi nasooka olindeko Blackburn twakiziganyiza dda ne twesikane mu mukono kakati ate yaga nti nzi nkutwala kati ate Blackburn baba balinda offices bazigule ku Monday eno Friday nzo kutuuka ku Monday ojja kuba wafuna ddo omulimu okusinga okulinda Monday ofuna omulimu era bw'atyo bwe yamumatiza. Kakati omuzannyo naye yali wa record abazannyawo bonna abajja ne baddako Rio Ferdinand ba Wayne Rooney bonna record signings ba Juan Sebastian Veron naye nga Ferguson ng'ogyeko okuba nti yali agezaako okunyweza tiimu ebeerenga y'amaanyi naye yali agezaako okufuba okusoolooba ku bano ba Blackburn ba Aston Villa ba Everton bwe baali kumpi bali mu kimu ng'ekigendererwa agezaako okunuukiriza amaanyi ga Liverpool yali eri waggulu. Kakati wejjayo ekyafaayo ekyo n'ojja n'okisembeza ku Man City oba okusooka ku Chelsea okuwangula ekikopo mu 2005 yali imaze emyaka 50 nga tewangula ekikopo kya Premier League oba kya liigi yonna. Omusimbi ogwateekebwamu Romano Abramovich gwe gwayamba Chelsea okwewaganya mu kusajjalata kwa Arsenal ne Man United. Kakati Man City yali eyina okusaasaanya omusimbi okulaba nga yeewaganya mu kusajjalata kwa Chelsea, Man U ne Arsenal ne Liverpool etavaawo. Kati ne bajja ne bakuŋŋaanya ne basaasaanya omusimbi mungi. Kati egimu ku misango egibavunaanibwa emisango 54 gyetooloolera ku butawaayo bitabo books of accounts ezikwatagana ku ngeri gye basaasaanyaamu n'engeri gye bayingizaamu. Kati kirabika aba Man City kye baakola ebintu bino nga bagira ne bakukuta nabyo ne bagezaako okuwaayo ebitabo nga si bye ebituufu. Waliwo n'amawulire agagamba nti baatuuka n'okwogera ne ba managers nti nno engeri tugenda kuwanga obukadde 2 omwaka naye bwe wabeerawo abakubuuza bonna obagamba ofuna kamu 2 ebyo bwe bityo. Kakati bwe byatuuka mu sponsorship money singa kampuni yajjanga nga CBS nga yagala kuteeka ssente mu Man City obukadde 10 kyokka nga Man City yandiyagadde obukadde 18 oba 2 olwo nga bagenda ku makampuni gali aga omukulu ono Sheikh nannyini tiimu ya Man City mu ggwanga erya Qatar nga bafunayo kampuni ng'egyegattawo akasente gwe kogamba nti nno kowaddeyo oba bukadde 12 bali nga baagala 2 ng'eri kampuni ng'ejjanga egattawo obukadde buno 8 mu kulagayo ebitabo olaga nti awo yo sponsor yampadde obukadde 2. Kakati balinawo emisango 54. Emisango 14 gyeyo ensimbi ze baawanga mu musaala ne mu allowances, motivational allowances ne mu okusazamu contract eza coach oba eza
ez'omuzannyi mubalirira sente mmeka. Awo nawo bawangayo information ngeri inaccurate. Awo balinawo emisango 14. Kakati balinawo emisango emirala 5 ate bakizaayo eri mu UEFA nti wano bamenyeramu n'amateeka ga UEFA. Waliwo emisango 5 naye atejjukira UEFA yabakuba mu mbuga ne bakaliga baleme kusamba Champions League okumala season 2 ne bajulira mu Court of Arbitration for Sports omusango ne baguwangula. Yensonga lwaki ekoliga eryo baalisazaamu. Naye aba Premier League guno nagwo baguzizza nga bagamba nti mwogwo mulimu emisango 5 Man City gyeyina okuddamu. Kakati waliwo emisango emirala 7 ze bayita Premier League Profit and Sustainability Regulations. Zino nno nga zigamba nti company oba kale clubs eziri mu Premier League zikkirizibwa okukola loosi. Ekigambo loosi ndowooza kyagawandawazibwa. Okkirizibwa okukola loosi omugatte obukadde 105 across season 3. Kasitoosussaawo oba omenya amateeka. Kati bino byonna waliwo n'emisango emirala 35 gino jonga jamputu egyo misango 35. Nti nno ebbanga eryo lyonna Man City baali bagikuba mu mbuga era ne bagibuuza ebiwandiiko bino negaana okubiwaayo. Abantu n'abamu bw'owulira emisango 115 oba abamu balowooza nti mulimu n'okugulirira emipiira. Kati emisango 35 gye gino. Emisango 35 miramba giri mu kwefuula nampulira zibi ne bakuyita okwennyonnyolako n'opalapalanya. Kati waliwo emisango 35 ye emisango 115. Buli lwoba ng'olina gw'ovuganya nga lusozi gambalagala olina kukola kintu kitali kya bulijjo. Siringa abawolereza naye mbawadde ebyokulabirako. Man U kye yakola mu biseera Liverpool yasajjalaatiranga ne Nottingham Forest oyo ne Aston Villa bibaaliwo kubanga Nottingham Forest mu ekyo ekiseera yawanguliramu n'ebikopo ebiwulira ddala 2 ebya UEFA Champions League. Kakati okujja kwa Chelsea nayo omanya yali alina okwetegeka kuba yasangawo ejjooga awo. Man City egenda okujja ng'erina okusiguukulula ejjooga eryo. Kati olina okusitula omusingi ogw'enjawulo nga bwe mbawadde ku kyokulabirako ekya Bayer Leverkusen engeri gye yakozeemu emirimu gyayo. Kwesitula n'okola ebitali bya bulijjo. Ebitali bya bulijjo oyinza obikola financially oba mu transfers oba ng'entendeka y'enjawulo oba byombi n'obigatta wamu. Kati nga Man City bwebigatta balina ensimbi ezigula buli muzannyo omulungi naye ate balina ne manager omulungi. Manager omulungi si mu bitabo nti ebitabo alina n'afuna ne masters simanyi naki. Manager alina obutetenkanya obw'enjawulo. Akati mu kugezaako okumenyawo okusajjalaata kw'abali be yasangawo oba oli awo gye yayita n'amenya gano amateeka. Akati omusango guno bagambye gugenda kuwulirizibwa nga tebakkirizayo bannamawulire. N'ekifo nno mwe baguwoleza kyabadde kibuze naye bannamawulire bo tebatuula era ekifo kino bakizudde. Waliwo ekifo ekiyitibwa Finest Dispute Resolution Center. Ekifo kino kirina ebisenge ebisukka mu 7 naye nga buli kisenge kimu okipangisa wakati wa paundi 1,125 okutuuka ku paundi 4,845 olunaku olumu. Musango guno gugambibwa gugenda kulandagga nno gujja kusukka ne mu mwezi. Kakati awo muza Uganda rumu esembayo ya layisi ya bukadde 5 mu emitwalo 51 mu 1205. Esembayo waggulu eri ku bukadde 23 mu emitwalo 75 mu 1502. Ensimbi zino ozisasula buli lunaku. Kati gwomanyi ebbanga lyonoomalayo. N'ebyokulya ndabyekaawo buffet muza Uganda eri ku mitwalo 18 obanga ogenda ku buffet. Mitwalo lwakuba bannayuganda twamanyira okusaasaanya ensimbi naye bw'obanga ogenda kulya mmere ya mitwalo 18 buli lunaku okumala emyezi 2 olina okubanga enjawulo ennyingi zaayo nene nnyo bw'ogigeraageranya n'eya Lumansi David. Naye mpozi ne Man City yafunye munnamateeka
Lord Patrick Panic. Omwami ono afuna obukadde mu za Uganda obukadde 98 buli ssaawa. Mu nsimbi eza Uganda bafunidde ddala munnamateeka mirimu agikola naye musajja wa buseere. Oyo mbajjuukiriza musomesa abaana kubanga ensimbi yiiyo. Kakati Man City bwetu byayingidde mu weekend era bwetu bwegivuddemu nga bali mu katwako ak'omusango ogwo. Simanyi oba waliwo enkola engenderere egezezzaako okuinsulatinga oba obutakkiriza bunkenke obuliwo okuva mugundi eri mu b'amasuuti okuyingira mu kisaawe. Kuba twalabye ne mu weekend Man City omupiira gwabadde gugikaluubiriddemu gwe bazanye ttiimu ya Brentford. Sigana Brentford naye yabadde esamba bulungi ate ye ttiimu yasemba okuba ku Man City home and away, ye ttiimu eyasemba okuba Man City wana awakawaayo ku Etihad Stadium. Omupiira gwabadde mu dakiika mu seconds 23 zokka. Iwan Wissa ono omuvubuka omukongo nga yateebye edda ggoolo. Bagenze okuyingira eddakiika 15. Brentford yandibadde yina ggoolo nga 3. Lozo omupiira ogumu ono omulenzi Rico Lewis yagusenye ku layini, omulala Ederson n'amalaga gugwamu. Manyisi yomu kuba ba short stoppers boyinza okwenyumirizaamu. Ederson Moraes Santana goalkeeper wa tiimu eyo eya Man City. Kale bagenze okuyingira weekend ng'ekyo kibatuddemu. Oteekeko waliwo omwami mukwano gwa Erling Haaland era family friend eri ewaabwe bamuyita Eva Egia. Omwami oyo naye yafudde era mu weekend era kyabadde kirowoozebwa nti no Erling Haaland yabadde ajja kusaba leave, compassionate leave, agende mu by'okuziika n'okungubagana ye ne yeegumya n'agamba alinaku kugamba byandyagadde okusasulamu mukwano gwe ku mukwano gwamulaze ebbanga lyonna kabimulagire mu kisaawe. Kyamuyambye era n'abimulaga ng'ateeba ggoolo ezo 2. Obwemu ku bunkenke bwe babadde nabo nga bayingira mu weekend nga bagenda mu match mpozi ne gundi groundsman waabwe Lee Jackson era naye mwe yasuuliddewo omulimu. Omwami ono abadde amaze Pep Guardiola kati ye manager owe-16 kwabo ababaddeko ba managers mu tiimu ya Man City nga omwami ono ye groundsman. Era okuvira ddala ku Peter Reid abadde ne club ene emyaka 33 era emipiira gyategese oba gyalabyeko Man City gyezanye gyolera ddala 842 okuvira ddala 1991. Akati luli mu kutandika ng'ateekateeka sizoni okuteekateeka ekisaawe ng'ekisaawe kikozesebwa emirundi 35 omwaka naye kaakati kikozesebwa emirundi 7. Emirimu gye gibadde gyeyongedde naye ng'omusajja agamba naye munange naye akaddiye mirundi 2 gyokka mu myaka egya 33 lwe baali baganyeko ku kisaawe kya Man City. Mulundi ogwasooka okyaliwo 2016 ku mupiira gwa Champions League nga Man City ezanya Borussia Mönchengladbach naye olwakuba nti nno embeera y'obudde yali mbi mu Bungereza yonna. Kyekimu ne 2021 lwe baali bazanya West Ham omuzira lwe gwajja ne guyiika era abakozi bonna abakola ku kisaawe bawera ddala 8 lulamba ne bakuŋŋaanyizibwa okusobola okwera omuzira omupiira guzanyibwe gye mirundi 2 gyokka. Kati omwami ono naye abadde afuuse wa mukwano eri abazannyi nga naye alinga muzannyi. Kyova olaba nti nno buli Man City lwebaako kyewanguddeyo Pep Guardiola bano be bakozi baawa ebirabo. Ebiseera ebisinga bawa ssente tezikka wansi wa paundi 3,000. Ezo ensimbi ziba nnyingi naddala nga oyogera ku bakozi abatuuka eyo kumpi mu 1,000. Okwata 3,000 buli omu n'omunyiga. Olina okuba nga kisooka oli mukozi mulungi, ekyokubiri nga nawe akasente okayina ate ng'olina omutima omulungi ogwagaliza abakozi okubeerako kye batuukako. Kati omwami ono abadde atera okubeera mu ka meeting ne abaami abakulembeze ba club aba ttiimu eya Man City. Abakulembeze ba club be bano simanyi ba director simanyi ba biki naye yo ttiimu muli mu kisaawe eyina administration structure yaayo ng'ekulembeddwa Kyle Walker nga captain, omumyuka Kevin De Bruyne, abamyuka abalala mulimu Ruben Diaz, mulimu Rodrigo Cascante, mulimu Bernardo Silva ne Kevin De Bruyne. Kakati Pep Guardiola atuuka ekiseera ng'ebula essaawa mbale match ezannyibwe n'atumayo omu ku bana abaami bamale okwekebejja ekisaawe nga boogera n'ono groundsman tukoze tutya ne fitness coach abeerawo mukulu Lorenzo Bonaventura naye abaawo
akati bwe bavaayo ne batunuulira ekiseera ebisinga batunuulira obuseerezi bw'ekisaawe amazzi ge bayiyeemu n'okutoba kwakyo, then ne batunuulira n'obuwanvu bw'omuddo. Man City etera nnyo okwagala omuddo nga muwanvumu, bo basigala bagabiramu, naye opponent atera okufuna obuzibu. Kale teebereza omupiira eyo gye gwatuuka gye wandiise nga minor detail, ate bo balaba yekola a big difference era babifaako nnyo ne batunuulira ebisaawe. Kakati ono asindikiddwa wa groundsman ne balambula ekisaawe, yaddayo n'awa banne alipoota. Kakati mwategedde nti leero tugugabe nnyo kubanga ebisubi bingi okwenkana ate n'amazzi ge bayiyeemu ekisaawe kitobye bwe kiti. Kakati awo omwami oyo naye omulimu yagusuddewo, bagenda kufuna mujja. Kati ebyo byonna babiyingiddemu nga bagenda okuzanya ttiimu ya Brentford eyabatadde ku bunkenke naddala omupiira nga gwakatandika. Naye ekisinga obukulu nti nno bawangudde omupiira guno, era guno nno gwabadde mupiira gwakuna okuddiriŋŋana nga baguwangula mu season. Ekyo baakakikola mu byafaayo gwabadde mulundi gwa 9 okuwangula emipiira ena egiggulawo season gyonna ng'owangula miwangule tekibadde nnyo kya bulijjo, kubanga Man City ebyafaayo byayo byeyenyumiririzaamu biddireyo ddala mu 1934 1940 bawangulako emipiira ena egiggulawo, ne bawangulako 1913, ne bawangulako 1962, ne bawangulako juzi mu 2010, ne bawangulako mu 2012, ne bawangula 2016, ne badda mu 2017. Kati guno gwe gwabadde omulundi ogw'omwenda nga bawangula emipiira. Ttiimu ezaali ziwanguddeko emirundi 6 emipiira egiggulawo, Chelsea yokka ndowooza ne Everton buli omu mirundi 6. N'olwekyo okuwangula emipiira ena egiggulawo season si kya bulijjo, era kino ekyafaayo bayingidde nakyo mu weekend nga bakuba ttiimu eno eya Brighton, ne bongera okuweereza obubaka eri abavuganya nti ne ku ky'omulundi guno balabika kwebali. Wabula bw'otunuulira goolo gye baateebeddwamu eyagala okufaanana goolo zonna ze babadde bateeba ttiimu eno eya Man City, nga Ipswich Town bwe yateeba mu ddakiika 7 zokka. Waliwo n'obunafu kakati obutandise okulabika nti Man City eno ekubwamu nnyo emipiira ku fast breaks. Ttiimu singa oba ogirumba omupiira ne gukubbako naye ne transiting mangu from defense to attack ebadde eteeba. Season ewedde goolo bwe ziti Man City bagiteebamu goolo 8. 2023 baateebwamu goolo 3 ezifaanana bwe ziti. 2022 baateebwamu goolo 1. 2020 baateebwamu goolo 3. Naye bwe batwala ku 2019 tebaateebwamu goolo ya kika ekyo yonna. Kati kirabika nga ttiimu egenda egonda ng'eteebwamu goolo ez'ekika kino. Simanyi oba abavuganya balaba obutambi okujjako nti enjawulo Man City gy'erina nti osobola ogikuba omupiira yo terina buzibu, naye ate n'otuuka ku oyo gwandibadde olina okukuba ate n'akulema. Kati ate ye Man City najja n'amukuba n'asigala ng'alina consistency eyo mwabadde asinga, kubanga si ye ttiimu ebadde esinga okuwangula against bamemba ba Big Six. Ne season ewedde Arsenal ye yasinga, naye era ebyavaamu ekikopo okukakana ng'ate kiri eno ku Etihad Stadium ate nga ku Emirates tekigenze eyo. N'olwekyo okuuma consistency eyo across ba opponents ab'enjawulo, ekirungo ekyo kibadde kikyabula nnyo mu ba opponents abalina okuvuganya Man City. Man City yasinze okwetikka weekend nti mu bizibu byabadde balina ate ne basigala nga ye ttiimu yokka eyawangudde emipiira gyayo egigguddewo emipiira ena miramba. Lwakubanga bwe njogeddeko nti obunafu bwabwe buli tebuggwaawo, naye ate era ne fluidity yennyini yasoose kwega omupiira ne gusooka ne gubanga ogwerippye nga teguseerera bulungi, tegutambula bulungi, nga n'empuliziganya mu bazannyi nga nayo si nnungi. Oba kyavudde ku kuba nti abazannyi bano abadde batannabakubako yafuutiiseemu bangi omulundi gumu, kubanga lwe twalabye Kyle Walker ng'atandika ne John Stones bwe yatandise ne Ilkay Gundogan ne yabadde maaki esooka ne Jack Grealish okugitandika kyeŋŋamba, kubanga ebiseera ebimu babadde bavaako ku bench. So ndowooza babafuutiiseemu lumu mu kiseera kye kimu, oluusi ne kigaana omupiira ogwo n'empuliziganya okulabika obulungi nga bwe yandibadde. Naye ng'ate ekyo tekigisawo credit abasajja bali aba Brentford, kubanga nabo babadde bazanya game yaabwe ngeri very organized. Bw'ovaayo eyo tuyinza okufuna ekifaananyi okutwaliza awamu
ekya weekend kubanga tusobola kumenya mipiira gyonna olw'obudde bwe tulinayo. Nalowoozezza nti nno ekintu kino ekya emisango 115 abantu abamu oba oli awo babadde bakyogerako nga abamu tebakimanyiiko. Mulinga olowooza mulimu n'ekivve ekiri awo oba nti nno bagulirira ba referees oba ebiwe bityo, naye nenjagala ekyo nakyo kiveewo, buli munnayuganda abeere ng'akimanyiiko. Abadde yali akiwuliddeko waakiri anyweze ekyo kyeyali awuliddeko. Naye nga tosobola kutunuulira byabaddewo mu weekend nga tutunudde ku byabaddewo international break n'otatunuulira ku ebyo ebigenda okubeerawo mu eno week okutuuka mu weekend, ekibayita analysis. Bw'otunuulira match emu mu bwannamunigina weesanga nga ojja kubaako obujulizi bw'oleseeyo, kubanga bino byonna bibaako engeri gye bitaataaganya oba okutereeza season ya club newankubadde nga season zaakatandika. Kati Arsenal ke baazanye mu weekend balina okulabikako mu nsiike nga bakyalira Atalanta ku Lwokuna. Omupiira gwabwe gwa Champions League nibo bagenda kuzannya Lwakuna. Kati olwo ku Sunday bazanye Man City. Arsenal mulundi gwe yasoose okusisinkana member wa Big Six olusiitaana no lwabadde kuula amalungi otunaafuna akaaganya tujja duyingira mu kisaawe. Naye kakati bamemba ba Big Six Arsenal badde ebeesulu babbye wadde nga yali esuddeyo akabonero nga tennaba kusisinkanako nokuba mu August tebasinkana mu member wa Big Six. Naye gwe basoose okusisinkana baabano baba piece bupiisi kubanga bwe bavudde mu Spurs bagenda kuddako kukyalira Man City ku lunaku lwa Sunday. Kale no gye emipiira gye balinayo, emipiira esatu egiddiringana mu space ya nnaku 7 gyonna giri ku bugenyi, ate nga mizito mwe muli ne bamemba ba Big Six babiri, Spurs ne Man City. Kati yo Man City bagenda kulabikako mu nsike ku Osancha nga bakyaza Inter Milan. Ku Sunday balyoke bakyaze Arsenal. Osobola okulaba enjawulo ti Arsenal egenda kuzanya emipiira gyayo gyombi ku bugenyi. Man City egenda kuzanya emipiira gyayo gyombi omulino ogwa Arsenal nga bali waka, kubanga n'ogwa Inter Milan nagwo gugenda kubeera waka. Ate engeri gye bazanya okwosenkya ku Lwokusatu kitegeeza balinamu olunaku lulamba oluwummulamu, kubanga Arsenal ate yezanya Lwakuna ebe eyinayo Lwakutaano na Lwamukaaga okwetegekera Man City. So Man City bw'eneba ezanya okwosenkya ku Lwokusatu ebe eyinayo Olwokuna ndowooza basobole n'okulaba ku mupiira gwa Arsenal, balinayo Olwokutaano balinayo Olwomukaaga. Kati awo wonna oba osobola okufuna ekifaananyi ng'ogezaako okufuna conclusion entuufu. Chelsea bo tebagenda kulusanyizibwa nnyo eno sabbiiti, balinayo bubeezi kukyalira West Ham weekend ku Saturday okujjako ndowooza sabbiiti ejja, kuba ku Lwokubiri balina okuzanya ttiimu ya Barrow mu mpaka eza Capital One Cup, mpozi ne weekend okukyaza ttiimu ya Brighton and Hove. Liverpool bazanya nkya bakyalira AC Milan, baddawo akabakyaze FC Bournemouth. Olwo ate ndowooza weekend balinayo emipiira egyo ebiri gyokka, mpozi ate sabbiiti eri ejjamu bajja okuzanyira West Ham mu Capital One Cup, era Liverpool ye ttiimu yokka erinayo omunene mu mpaka ezo eza Carabao. Naye omukisa gwe balina nti emipiira ena Liverpool gyeyina esatu ku gyo bagenda kubeera waka. Simanyi oba Ancelotti gwe mukisa gw'anaakozesa okuzzaawo akattiro aka Anfield, kubanga abawagizi ba Liverpool bavudde mu weekend ng'ennyindo yenkata. Man U bazanya nkya oluvannyuma lw'okukuba Southampton goal 3 ku bwereere, bazanya nkya Barnsley mu kikopo kiri ekya Carabao Cup. Weekend bagende bakyalire Crystal Palace. Season ewedde Crystal Palace yakuba Man U home and away, n'olwekyo ndowooza bandyagadde okuddamu okwegera eryanyi. Omupiira ogwo bajja kuguzannya ku Saturday. Lwakuba ate sabbiiti eri balinamu ebintu, balinamu okukyazaamu FC20 mu kikopo ekya Europa. Weekend bakyaze ttiimu ya Spurs. Kitegeeza nabo tibali bubi nnyo, emipiira ena gye balina okuzanya mu kino ekibangirizi esatu ku gyo giri ku Old Trafford. Oba oli awo banaddamu nabo okufaananako Liverpool okuteekawo engeri y'akattiro, kubanga United ebadde eraze kafiya factor ako kabadde kagenda kakendeera mu abo abavuganya ne ttiimu ya Man United. Kati era mu kifaananyi okutwaliza awamu osobola okukitunuuliza abazannyi abasukkulumye ennyo ku bannaabwe. Oyinza okukyetoolooleza kwabo abateebye ggoolo zaabwe ezisooka, either mu byafaayo oba mu sizoni oba ku mirimu emipya gye bagenze, oba nga babadde n'ekyeya ekya ggoolo. Abo oyinza okubateekamu ogwo omuteeko n'olondako. Kono Galaga naye yateebye ggoolo yesooka mu ttiimu ya Atletico Madrid mu dakiika ya 39. Ate Atletico Madrid ebadde eraze ebyafaayo nti yo kasita eba nga yesoose okuteeba tosobola giwangula. Kale awo Kono Galaga yagguddewo olugi. Actually ndowooza
Atletico Madrid basimba giwangula nga yesoso okuteeba mu mwezi gwa February nga mukaaga ennaku mu mwaka gwa 2022 lwe pampalika ku Barcelona ne bagitanuula butanuuzi ne bakuba 4-2 naye kakati wayisewo emipiira 65 miramba nga Atletico bwesooka okuteeba eyinza obutakuwangula naye waakiri ekujjako akabonero kakati awo kono galaga ndowooza ne gundi ne Julian Alvarez naye yakubye goolo yeesooka kasooka nga bamugula okuva mu ttiimu ya Man City. Romelu Lukaku naye yakubye goolo yeesooka Napoli ng'esabula Cagliari alinya ku bwereere. Ne Fabian Schär naye yateebye oyo bbaaka tubasuubira nnyo mu kuteebateeba kwoteeka Magis Delit goolo yeesoose mujozi gwa Man U ne Marcus Rashford oluvannyuma lw'ebiya n'ebisiibo nga talaba ku goolo naye yalabiseeko mu kuteeba. Ennaku ezo nategeddeko Rashford yabadde mu training ey'enjawulo ayinako ebisaawe bisatu gy'abadde agenda. Ekisaawe kya club bagiyita Charlton, endala bagiyita West Didsbury, endala bagiyita Ashburton United. Ttiimu ezo zonna ziri eri mu kibinja eri ekya wansi gy'abadde agenda neyeekweka eyo n'atetenkanyiza eyo ayagala okuddayo mu Rashford oli eyakuba goolo omugatte 30 mu sizoni ya 2022-2023 era abadde asinga training ye ng'eri ku shooting, kukuba free kick na penalties. So kakati oyo naye oyinza omuteekamu ogwo omuteeka oba ng'ogezaako okunoonya MVP. Oyinza n'okuteeka ne Jackson Nunda naye abadde aludde okusaza ku line naye Maroons yabadde egwa mali ne UPDF yeyateebye gooli. Omulenzi alina talanta enzito oba asuubira omupiira gukuba ddi simanyi. Paulo Muchores naye yakubye goolo yeesooka mu ttiimu y'empya eya NEC. NEC yadde wangula Vipers goolo 3-1. Ne Herbert Asimwe naye yakubye goolo esooka mu klabu ye yasoose ya Wakiso Giants babadde bagwa mali ne ttiimu ya Bright Stars wali ewakiso mububuka oyo yateebye goolo. So kati bw'oba onoonya ba MVP oyinza okubeetooloolezaawo nga muzanyi yabadde ateeba goolo yeesooka naye ate mwabaddemu babiri bokka mu Europe abakubyeko zi hat-trick. Harry Kane goolo Bayern Munich ng'ekuba goolo 6-1 ng'ekuba Holstein Kiel ne Jan Puado Espanyol yadde ekuba Alves goolo 3-2 yateebye goolo zonna 3. Bebazanyi babiri bokka mu liigi omukaaga zetugoberera abakubye hat-trick. Bw'ogezaako okunoonya ba MVP mukulu Mugisha Atanasi girowereze eddagala ly'ekifuba kubanga nojja kumpulirira eyo nkololanga ngabi. Kati bw'ova ku hat-trick ezabadde 2 zokka mu liigi omukaaga zetugoberera wano mbakamanyi ng'otaddeko ne ya Uganda, that is mwabadde mu hat-trick 2 ya Harry Kane neyo omulenzi bwe mbagambyeko wa Javi Puado owa Espanyol yateebye goolo zonna bakuba Deportivo Alaves goolo zabadde 3-2. Oyinza n'okugendera ku muteeko gwa goolo ezasinze okunyuma either mu finishing oba mu construction mu ntetenkanya yaazo. Lino evvubuka mu abanyumirwa ebya maso lino eddenzi lya Aston Villa lishat number 9 ligundi li John Duran livubuka eryo nali Colombia lyavudde na ku bench lyakubye omusajja omuggo kuva kumpi ku center goolo ngeringa ya gondi Rogers Mato gye yakubye bana abagondi abakongo kuva kumpi ku center vubuka lyakubye left. Abaagala emizonto oyinza okugenda n'ogwo naye bw'ogenda ku kya construction wabaddeyo goolo endala 2 ezalabisa obulungi. Carlos Casemiro oluvannyuma lw'olwogo olw'omukubiddwa mu ttiimu ya Man U paasi gye yakubidde Diogo Dalot yabadde esobola okulaga enjawulo wakati w'omuzannyi ow'enjawulo n'omuzannyi omulungi. Singa paasi eno yagiwadde Diogo Dalot ku mubiri era yandibadde muzannyi mulungi naye yabadde n'obugumiikiriza obulindirira Diogo Dalot n'akola run ye n'akola ne curve eri kati n'asooka amusonsekera paasi awo ng'eyasaamu defense eya ttiimu ya Southampton. Simanyi oba ekyo mwakigoberedde kuba n'amawulire g'Ebungereza gonna gasinga kwogera ku Dalot eyakoze assist ne gundi Alejandro Garnacho eyamaliriza naye ekintu Carlos Casemiro kye yakoze obukkakkamu n'obugumiikiriza ku pressure emubaddeko nga ne mu mupiira club entono nga Southampton bamujjena ku bench nalowoozeza nti nno goolo eyo yalabise bulungi mu nteekateeka yaayo naddala gwe yali asambyeko ku mupiira osobola okulaba
Carlos Casemiro kye yakoze nti kyabadde kyanjawulo. Naye ate ndowooza eyandisinze ku eno yandibadde ya Josko Gvardiol. Oba mujjukira Gvardiol omupiira gwe yabbidde ku center line n'avuga omupiira okuva ku center line paka ku goalo eya Brentford. Yabadde nga akuba cross n'akanga omusajja n'aserera natuuse n'okutemya nga ndowooza omusajja tayita mu TV n'angwira. Kati bwe yamukanze ate n'alyoka ateekawo paasi wakati Savini omupiira ogwo yagukubye benda. Oba benda eyo yagenze bweru ndowooza eyandisinze okunyuma yandibadde esiimulawo ekya Casemiro. Then ndowooza era ngozeeyo mu Man City ye assist yakoleddwa Ederson Moraes Santana. Bw'aba akikoze ku maaso kirabika nga kyangu naye si kya bulijjo ba goalkeeper okukola assist. Ku nnumba omanyi Brentford yeewulira aba Man City bano beewulira era babadde babafata tebabaganya kusambako tebabaganya kuzimba nga bava mu baaka. Kakati batuuse ekiseera nga Brentford erabikanga embeera egitudde ku nfeete nga bapininze Man City mu hafu yaayo. Ederson kyava kuba pass ye empanvu ne yavula yadi nga 7 over the top negendesa nga Erling Haaland n'agenda wali n'amaliriza yabadde go number 2. Ndowooza nabyo bw'oba oyagala beauty of the weekend ng'ogezaako okuwa manta ku ba MVPs oyinza eyo nayo girowoozaako. Oyinza okutunuulira abayise ebigezo. Twayogera nnyo ku kutaataaganyizibwa kw'abazannyi nga bagenze mu international break abatambula long distances. Bwe tunaaba tuyingidde mu kisaawe okumenyaamenya mupiira gwa Liverpool ndowooza nkya tujja kujjayo obujulizi obulaga nti abazannyi abamu babadde bakoowu. Naye waliwo abatendesi abayise ekigezo ekyo okugeza nga Hans Flick owa Barcelona bayingidde emipiira 5 gyonna ng'agiwangula ate ng'agiwangula convincingly. Oyinza n'okuteekako Vincent Kompany timu ye ya Bayern Munich nayo yakubye goolo zabadde 6. Nuri Sahin timu ya Borussia Dortmund yakubye n'atakubwa kubanga Heidenheim kasooka nga batandika mu ligi ya Germany abadde tannakubwamu tannagwa draw ate nga tannaba na kuteebwamu naye yamukubye goolo zabadde 4-2 ate nga Nuri Sahin twali tumwogeddeko ku batendesi. Oba olowooza nti nno omulimu gwe yafuna engatto nnene naye bw'aba bw'ati bwaseeyeeya awo nawo tewaba babi. Oyinza n'okuteekako Brian Ssenyondo naye yagise bulungi. Season bwe yannyuka season eri ewedde ne ttiimu ye ya Kitara ne batuuka okgenda ku continent ne bitagenda bulungi ekyali kisuubiddwa nti newankubadde nga baateebayo goolo nnyo omugatte mu ddakiika 18 naye tebaayitamu. Ekyo ndowooza yekifunayo nga essomo nti nno goolo 4 olaba goolo 2 zokka zikumala okuyitamu. Wano nzijukirako n'omupiira Man U gwe yajja mu Barcelona. Man U yagenda n'ekuba baasi mu Kampunu nejja ku Old Trafford baateebayo goolo 1 ndowooza yali ya Paul Scholes. Home awe ne bayitiramu ku goolo 1 ku bwereere. So kakati bw'obanga gwe Kitara nga wateeba goolo mugatte 4 naye n'otayitamu ndowooza Brian Ssenyondo ekyo zibanga notice zajja okulifaalingako going forward bw'abanga naye nga yatandise bulungi season. We yannyukira watandikidde bakubye lugazi goolo 3 ku bwereere era omulenzi oyo Judy Semugabi yateebyeko goals 2. Abo ekigezo bakiyise bulungi. Kakati ate abakigudde ye Anslot yatandika bulungi August gundi September wuno atandise bamukubira na waka ate nga mukuba si yoyo munene. Fabian Huzera mu Brighton and Hove naye weekend yavuddemu na draw. Thiago Motta mu timu ya Juventus naye yavuddemu na draw mu timu ya Empoli. Kakati abo bo bagudde ebigezo naye wanga onoonya MVP ng'oyagala kuba wangudde ebigezo obayina Hans Flick. Pep Guardiola yinza obutamuteekako kubanga ekintu kino engeri gy'abadde akikola olabanga ekyangu ku maaso wadde tukimanyi ffenna nti kizibu naye tuyinza kumuteeka ku muteeko gwe gumu ne Hans Flick nga Hans Flick yabadde atendeka mu season ye esooka omulundi ogusooka Spain. Ne Vincent Kompany atendeka mulundi gusooka nga atendeka tiimu ennene mu Bayern Munich Germany. Ne Nuri Sahin naye atendeka ali ku mulimu gwe gusooka. Kati tuyinza kumuteeka ku muteeko gwe gumu ne Pep Guardiola ye katumulekeyo olwa experience. Ndowooza okutwaliza awamu oyinza n'okutunuulira tiimu entono ezaafunye obubonero ku tiimu ennene ku lisiti y'aba MVP. Oyinza kuteekawo Nottingham Forest kubanga yakubye Liverpool ku Anfield yabadde wini yaabwe yasoose okuva 1969. Bwe mpuliriza wazaalibwa mwaka ki ndowooza n'okuzaalibwa wali tonnaba kuzaalibwa nga abasajja abo aba Nottingham Forest tebakuba Liverpool ku Anfield.